nkweyanziza wenna akyagwera omukutuuka autocoverage webale okulikinga osubscribinga okommentinga n'okusharinga. National breaking news ava mu ggwanga ya South Africa wamu ne Palestine nga eno obuzibu bwagudde dda yatandise bitya. Waliyo ennyonyi yaleese Abapalestine okuva mu Gaza paka South Africa nga South Africa temanyi. Bano bazze ne balandika ku kisaawe ne bamalawo essaawa 12 naye nga tebalina byogerako okugeza passport zaabwe ezirimu ze balina ezirimu departure stamps oba tebalina ene departure document yonna nga kino kyaleseewo ebibuuzo bingi. Bano nga bavudde mu Israeli ne bajja e Kenya then ne balandinga e South Africa. South Africa etonzeewo okunoonyereza okw'enjawulo emanye kino kyazze kitya okubanga abantu bazze nga tebamanyi ne bagenda. Kakati kino kyatuzizaayo mabega ne twagala okunoonyereza kyazze kitya. Wuliriza, waliyo organization mu Gaza gye bayita Al-Maj Europe nga eno organization eno eya facilitatinze abantu bano okuva mu Rwanda lw'e Gaza paka South Africa. Yatandise bitya? Bano bavudde mu Gaza ne bagenda mu Israeli. Wuliriza, ne bagenda mu Israeli ati eno yebalinyidde ennyonyi ne batwala mu ggwanga lya Kenya e Nairobi, then bavudde e Nairobi ne babachattingira ennyonyi eyabatutte mu South Africa. Kakati organization eno gye bayita Al-Maj Europe bagikozeeko okunoonyereza ne tulaba Al-Maj Europe yaani eryetya eba eri biki. Bagenza okunoonyereza nga tugenda ku website yaabwe nga eraga oba nga bo bagamba nti organization eruddewo ebbanga ddene ebadde ekolera mu Germany wamu ne UK, naye nga bwogenda ku organization eno eraga nti bagibulawo mwaka guno gwennyini 2025 nga even terina na identification number. Kakati eno bajjakyuzinga nti Israeli yegiri emabega, eno bajjakyuzinga nti Israeli yegiri emabega nga esengula abantu mu kye bayita voluntary immigration, nga Israeli kyekola ekalubiriza abantu b'e Gaza obulamu omuli okuba emmere, okuba mu medical supply oba ebyobujjanjabi wamu n'okubanga yalemesa equipments oba machines omuli zibuludoza n'ebirala ebiyamba okuzimba olwanda lw'e Gaza. Ne butogera kakati Gaza eri mu winter naye tebalina gas, brackets n'ebirala nga bagamba Israeli ekozesa ekintu kino ng'olukwesikwesi lw'okugoba abantu mu Gaza mu kye batuuma nti okusenguka okwekiyagalire. Kakati waliyo omusajja gwe bayita Wim Bashir nga ono y'omu ku abo abavudde e South Africa, abavudde mu Gaza paka South Africa. Yatunyonyodde engeri yebakikozeemu n'engeri bano ba agents aba organization gye bayita Al-Maj Europe gyabatuukirira. Kakati Al-Maj Europe eno erina links ze bakozesa okwadvertisinga ku Instagram, TikTok ne Facebook. Kakati nga omuntu ajuzaamu ebimukwatako n'asasula wakati $1,500 nga zino ze baagala okubatwala. Kakati obajuzaamu ebintu ebyo basi zajja mu lw'e Gaza. Kakati bo ne babakubira amasimu nga bakozesa WhatsApp. So ne bagamba nti teri kusitula kintu kyonna okuggyako passport yo n'engoye z'olimu n'essimu yo byokka bye twagala. Olwava wano baabayisa mu Karim Shalom Crossing. Jjukira Karim Shalom Crossing eri beyond Yellow Line. Atamanyi Yellow Line mu Gaza eno Abaisirairi bagiteekamu nga eno teri muntu wa Gaza yenna akkirizibwa kugisala, ngera yenna abadde agisembereranga abadde akubibwa amasasi. Kyewuunyisa nti abantu bano basi zabakinyi ne zibatwala nga ewali bonna bulabe batuusiddwako nga batuusa mu ggwanga lya Isirayiri eno ne bavudde ne babalinyisa ennyonyi ne babatwala paka Kenya. Abasinga abadde bamanyi nti bagenda Bangladesh nga oba mu nsi za Europe
naye kyabatuuseeko nga nijye bagenda tebamanyiiyo nga batwala mu ggwanga lya Kenya, mu ggwanga lya Kenya nje yavudde ne batwala mu ggwanga lya South Africa. Ab'obuyinza mu ggwanga lya South Africa olwalabye bino eno ab'immigration ne bacontactinga Minister wa Internal Affairs. Minister wa Internal Affairs na contactinga President n'amubulira ku mbeera eno eguddewo. Basoose kubakandaliriza ne babayimiriza okumala essaawa 12 nga babekebejja bino nebiri paka President wa South Africa yagambye oba yakoze reconsideration n'agamba nedda abantu bano mubaleke tetuyinza kubazaayo, so mubaleke. Naye nga South Africa etonzeewo investigations yagala etegeere biki ebyatuuse oba biki ebyabaddewo oba bani ababadde emabega w'ekikolwa kino eno. Kakati Foreign Minister wa Palestine avuddeyo n'awoninga abantu bonna abangalya mu muwanda lw'e Gaza n'abagamba nti mubeere aweeya era temukkiriza muntu yenna abasikiriza oba abasengula okuva ku ttaka lyammwe. Kino Israel ekikozesa ng'olukwesikwesi olw'okwagala okubajja ku ttaka lyammwe nga etondawo embeera abakalubiriza obulamu n'ekirala ne bano ba agent beeyitamu okubatwala ng'eyagala ebajje mu muwanda lw'e Gaza. Jjukira Israel ekyagaanye kugenda mu phase 2 eya ceasefire, ekyagaanye nga waliyo ba-analyst bagamba nti kino Israel ekikozesa ng'akakodyo okwokwagala okukola kye bayita ethnic cleansing. Ethnic cleansing eno nga baagala bajjewo Abapalestine mu Rwanda lw'e Gaza nga Trump kyali ayagadde mu kutandikwa ne Benjamin Netanyahu nga baagala Abapalestine bave mu Rwanda lw'e Gaza, naye nga ebyokifuba byagaana balaba nga tebigenda kukola kwe kutondawo engeri eno eyakalubiriza obulamu baveewo. Era nga Foreign Minister wa ggwanga lya Palestine era yavuddeyo n'alabula organization eno gye bayita Al-Maj Europe ne ba agenti baayo nga bagamba kye bakola bakiyita human trafficking koseeko ne ethnic cleansing, nga kino ekikkirizibwa mu UN Charter oba mu mateeka ga UN tekikkirizibwa okusengula abantu oba ne ethnic cleansing. N'abagamba nti bakikome mu nnambiro, otherwise bagenda kufeesinga amateeka era bajja kisasulira kino kibali mu kukola. So ebyo ebiri eyo